New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade. Omusajja talabirira oyo mufere ngayagala bikulize oyo mafere mugwanjula bye balese tubiwe mama sente omuza mu ttoni okuwa sente tumale kola tuyina namumulumiirira newewaanawaana abajja banange wabula nina ekimenya ab'embuto bonna kati banonyanze gano omukulu abemuye nungi yamukuba teyamanya emba yanamaso bwetaliigenyaga atakaaba
Nyinya polima omuyiye omulimo gw'omukufuniza moto nakumenya ekyafiizi n'okulemera okumuziro mwana w'abanzi butuno akabane kimenya teyakizamwa nanja bw'omunyamunya buli luti gwe mwali mwekwana wamusubiza sinakulu akamubimeerufuna naluga iri wabeera bire ebyaliwonga mwekwana afunamu obuyambi oyogera nosensi okuwa sente soka kumenyanga abakyala bamaama olibasira ddala musanyira mijani okukalo banange tukubwe maama tukubone nansi tukubwe maama ologene feeza maama yayita mu biziiko bayima kamama akera kamama oba kaluma oba tekaluma weba abadogo abamu batuuka n'okubba mwana ne betonda nonya mwana wasome n'omuyita malaya naye embeera ye mukozesa ekyo musanira midaali yalaga ensaino musanira midaali kuyamuzannyo obalina okuwagira mukolo waffe muzeyi kibigibiri New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'osaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omulizi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D
mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you.